kaino mukutandika yakatandise bwati ngebali agamba nti Mandela Entertainment bakutusiza ku sinema gye tugenda okwolekera wabula tebazebuka nga bagamba Eagle Point, Shoulder, Wolfman Productions ne VJ Juniors Production bakutusizaako ne bajja bagamba nti Babet Schroeder yina nyini sinema asooka wabule bali ne bakulengeza nga bagamba Andy Garcia ne Michael Kenton be bagenda okubeera abazanyi b'olwaleero. Waliwo abakwate kuba okusema ne bayingira ekizimbe ekimu kwe kujanga basheberera ddala wabule no gye baze bagamba nti Federal Bureau of Investigation FBI Department of Justice yakaise disparate measures ketulaba. Okay, go ahead. Bajayo badge wabula badge ze bajjayo zaba SFPD kwegamba San Francisco Police Department ninge ekizimbe kibayingidemu kya FBI ne bagamba nti Brian Cox nita kabozemu Masia Ge Harden agenda kubeera muzannyo olwaleero ne bagamba Eric Kabaka oba Eric King nemo neno Joseph Cross Efrain Frido Wafigro takabuzemu Kabaka yatuke bali kyava akwate ku bunatekamu ekisumuluzo wabula kyali kyakujijika n'asooka anyiga kene bali nga bagamba Howard Fewer yagezaako okuyiya abazanyi bonna abakazanya wabula ate mbuliko yali ya Trevor Jones baabo kwanjula kwa sinema ne bagamba costume designer wa sinema yali Gary Jones ye yayiyo bwambalo bwe twayambala ffenna ne bagamba yakagatagata yali pasi yagezaako kagatagata kali bakwate kubo ne basebera waseno mu basement. Production designer yali Geoffrey Kirkland waliwo akafo ke batukamu nga bagamba authorized personnel boka kwegamba babakirizibwa okuyingirayo be basebera boka yakwata kikadi kandi badenga kalogo pod n'akadistortinga oba n'akacyankalanya bo ne bayingira munda nga bagamba Luciano Toville ye yagezaako okukola ku bifaananyi balina gye bayingidde mu bumenyi bw'amateeka. Kabaka n'asooka aggulawo akakesi ke yazenako mulimu laptop bali babiri kyava yiwako buwani lengera yatandika okugezaako okwakinga mu database ze FBI ati tugende maaso nga bagamba Jeffrey Chienov yali chief oba executive producer wa sinema yamugamba teeka mu kaadi omanyi guno gwe mulundi ogusemba batandika okugezaako okuscreeninga singa bageza kufuna kibetaga kigenda kuba kiwedde singa kyo twakigezako wiki mukaga ezayite mabega ne tutabira ku bya ku TV balina erinnya Matthew Connor libaagala okugezesa kumanya agasigadde ebbali gona singa gaggwawo nga tetunafuna compatible match tugenda kuba tusiranye ono yekkaanya kaakaino ba security guard abakola routines yajja bana babeerawo okukola check-up buli kaseera nga bagamba Babet Schroeder yakafulumya mbutongole mpozi kugaseko ne Suzanne Hoffman. Kabaka yajja ne tocha kyabasokako atekako switch y'amataala nga bagamba Lee Rich ne yaliko kuba akafulumya mbutongole ne bajja bagamba nti David Krause ye yawandika olugero yakaise disparate measures ketuliko tujja kakwata mpola paka je kakomekerera ne bagamba director w'okuttiko yali Babet Schroeder olubaba weddeyo tubaka tuze ku sinema ono yasoka n'atambuza toche bali kageno kuza amaso yalengera waliwo kebe yaliva ku computer wabula atenga yeyongera yeri munda kino kyamulemu okutegeera lwaki kebe egende likumbe wali ebigere baba tokigezaako nja kusekulani na itwe de mabega bano bakyagezaako kusulininga amanya n'eryabwe ono yafuna match kuliko Macbe Peter amaze ofuna match erinnya lyafunye liyitibwa Macbe Peter najja amukebereko profile ye nabo kimu kyonna ekimukwatako kagino kabaka agenda okubikula profile ye maama nnyabo oli musibe
ali mpelikani be aliko double murder in the first degree, murder in the second degree. Mate's legs, so they put him into solitary through the end of the year. Unagamba nti yagezaako kwagala okutoleka ne bamuteka mu seyitalo okumala omwaka. Yasala ne munne gwe baali bamusibye naye. Kati yagamba bosi we. Kuba bosi we yamugamba nti omusajja gwe yagala okusikana ayitibwa Makebu Peter. Teyasoma kusukka kyakuna. Wabula alina kyo ebalira ku 15. Yakwate kuba n'agezaako okutoloka n'asekula bagadisi babiri n'ayambala yifoomu yaabwe. Wabula kisimba mukwata oluvannyuma. Yakagezaako okutoloka emirundi 2 emirambirira. Simanyi na kiki obala Frank. Omusajja gwagenda okusikana si musajja mwangu. Bamusiba ali ku life sentence esawe n'abayisa n'omutwala kalabba. Ayitibwa Makube Peter oba Makebe Peter. Kabaka yunen abeera mukajjuza buli kaseera. Gwe sebo Makube Peter. Waliwo abaze okulaba. Afunye abagenyi. Gezaako okwambala ofunye abagenyi. Yasoka n'ateeka bino pembeni. Najja yekamuleka akatuuyo. Bamugambye ayambala ayinayo omugenyi. Kyava asooka ajjamu amazzi n'agateeka eruda. Seba abadde akajjuza n'amazzi. Bamusibako ne mune mu ssero yeemu. Kiyamukola yamusala kigere. Naye nga banyonjodde profile yeegamba teyasoma kusukka at least oba kyamukaaga. Wabula alina IQ bali ya ku 15 no gwolaba. I have to warn you Nyino balabula. about the physical danger because he's already killed one prisoner and crippled. Saaga mugezeko mwesembereza yaddadde omusibe. Very sharp. He likes to fuck with you. Musajja mugezi nnyo ayinza okwagala okukyankalanya mu bwongo. Kumbe ye alina kyabala. Ne bagaadi bonna bamutya. Kayino mu kaseera ako Lodi yaja musika naitibwa Frank Connor. Unakolea FSPD, San Francisco Police Department. Bamuje mu data besi za FBI. Frank Connor. Bampita Frank Connor. You know why I'm here. Omanyi lwaki nzize wano. My son has leukemia. Mutabani wange alina leukemia. He will die without a bone marrow transplant. Ajja kufa shenga tafuna bone marrow transplant. Oba okufuna engeri y'obusomyo. He's only 9 years old. Kijja twala kadde buzi. Yatula maaso ge. Somehow, Katugambe mu ngeri mu bendala. I've been identified as a compatible donor. Basobodde okunnyonnyola nti ndi compatible donor. I was told you volunteered. Bangambye nti ko wasabye ogezeeko kuba mutabani wange obusomyo. Olimba. Officer! You lied to me, Frank. Onimbye Franka. Yajja mbulira amazima. Nakutte kubo nengezaako okumenya nenyingira mu data files za FBI. I violated all state and federal statutes. Kye nakoze mazima kimenyesa n'amateeka gonna aga gavumenti. Kyogaba basobola okugoba mu police force nti ye. Give me a shot. Wabula njagala ogezeeko okumpa omukisa twogere. Abadde se baaganiddewo nti amulimbye. My mistake. Kigezi yabasa bali baddeyo. Musaatu ayogedde amazima. I went through all the other registries and there's nobody. Nayise mu registration endala zonna nga tewali asobola geza ku makigana mutabani wange. Musayi gwa mutabani wange. So what do I get out of it? Kati nfunamu ki? You get to save my son's life. Ati otasobola mu bwa mutabani wange. Lwaki mbaafayo ku bulamu bwa mutabani wo? What am I supposed to find some kind of redemption in? Olinga agamba nti mbanga agezaako okwenenya. Ekyo gw'okyogedde. You think I do? Naye golowooza neetaaga okwenenya. Kyava mutunulira. Inside my head, Frank. Togezaako kusoma bwongo bwange Frank. Tokigezaako. I must send you an invitation. Nja kusindikira invitation wono bw'otuukidde kaseera okunsomera obwongo. In the door. Agamba mbadde manyi ogezaako kumpa mukisa wano. Lady in the hat, guy in the store, boom boom. Agamba nti byonna nabikola natta abantu. Nakuba omukazi ekyasinga ogasseko ne gayi yali mu kasitowa. Byonna bituufu. I make myself feel bad about it. I cannot imagine a God. Era ng'agamba mu butuufu tasuubira oba waliyo Katonda ayinza omukwatibwa ekisa. N'amusonyiwako ekyo kye yakola. Of incarceration. I can appreciate that. Nsobola okusiima kyonna ky'oyogedde. Well, then maybe you can appreciate
oba osanga osobola okusiima Amusement at the irony. kwegamba kyengenda ogezaako kugamba mu nnaku gye tulimu kati nga wano Is being locked up, bansibye given the opportunity to kill again. naye kyokka ate era bampadde n'omukisa ogw'okuddamu okutta All I gotta do is stay right here. kati nze kyennyina okukola kusigala wano What do you want from me? katabaniko kafeeri kiki bwetaaga okuva gyendi Just father of the boy. I've tried. obadde taata mulungi eri omwana kono ongezezaako You tried, but ogezezaako and I she tried. n'ekitange My daddy could say, bw'atyo bwe yagamba nti agezaako beat the shit out of everything. yansekulanga buli kaseera I've never hit man. nze sikubangako ku mutabani wange kono era nkiraba ayagala okumanya kyekirowooza So what about the boy's mother? Where's she? kati maama w'omwana alituddawa kono yafa Still wearing a ring. yafiira mu akisireti y'emmotoka kono ate ng'okyayambala empeta Responsible in some way. oba muli owulira obuvunanyizibwa nti gwe waleetera maama wo okufa She died in Yeah. a car accident. yafiira mu motoka mu akisireti y'emmotoka kyekiva kimutunuulira Sir, omukazi yafa akisidenti omwana alina kansa I'd wonder about myself too. mu butuufu senga mbeera gwe nange nandibadde neewuunya Will you do it? ogenda kukikola oba nedda kwega kimulaba yaggira ddala Bone marrow? ono wa mutabani wange obusomyo Dad, get back to you. kankirowoozeko nzire mugambe kono nedda You tell me right now. ŋŋamba kati Why? lwaki Because I haven't told him that it's kubanga sinaba mugamba nti kansa yamuddidde And when he went into remission, ate bwe yagenda mu remission he wouldn't even let himself celebrate. yagaana okucelebratinga kwegamba nga atandise okubona akakansa kalukemia And now when I go back to him, I'm going to tell him that it's kati cancer. bwe naakwata ekkuba okuddayo ngenda mugamba nti kansa amuddidde If he doesn't get a bone marrow transplant, era ng'agenda kufa singa tafuna bone marrow transplant that I found that donor. njagala mugambe nti nzudde agenda omuwa obusomyo kwegamba asobole okusigala nga mukakamu To make it easier for him kiba kikwanguyira kono kiba kyangu eriye and to save his life. kwegamba n'okutaasa obulamu bwe naawe oba okikoze Well, okay since you have to know right now, engeri gy'oyaggayaga ogezaako okumanya ekyokuddamu wano kati my answer's no. ansa yange erina edda ofiisa mujje munzije kataalo ono But that's not acceptable. kalino sigikkiriza oba erino nze sigikkiriza mu nsi yonna mu amerika yonna ono ye musajja yekka ali compatible eri mutabani we ye musajja yekka asobola okugezaako mu obusomyo kwegamba asobola okugezaako mu omusayi guyinza okuzza mutabani we engulu kyokka omusajja amugambye sijja kikola naye nga batusomedde profayiro ye ono musajja wa tabu yakolako ddabo mada in the first degree mada in the second degree aggressive assault byonna biri ku ye abadde ku perikaniba okumala emyaka egiwera And we'll need more topicide from the pharmacy. I'll get right back to you. kalino twadde bali ku ddwaliro Connor! mwami kona ayitibwa frank kona mutabani we ayitibwa matthew kona Hi, doctor. How are you? kimusawo Morning. Can we sit in my office for a few more tusobola okutulako mu yafisi yange okumala ebbanga minutes? Why? kiki Well, I prefer to do this in private. nandiyagala tukikole nga kiri private I've just learned about Peter McCabe declining to be a donor. agamba nti maze okumanya nti peter makebe gwe bagamba okubeera dona eri omwana His wabula omwana ono yeetaaga ogezaako okujjanjabwa bwangu ddala grade without a transplant, we have very, very little time. era ng'amugamba nti watali transplant omwana ono alina akaseera katono nnyo ddala kwegamba kirina kukolebwa mu bwangu Two. musaatu yatandikirawo gakaaba omukazi yakafa akaseera katono akayise mabega yafiira mu akisidenti y'emmotoka You have. kyokka ti abadde asigaza akatabanike ng'owekika yekka mwana wange tagenda kuva We won't give up hope, tetugenda kuva ku ssuubi but you may want someone to talk to. wabula ojja kwetaaga omuntu okwogera naye bakonsala Talking just to my son dying. bammatize nga mutabani wange bagenda okufa kijja kubeera oke nze sigenda kubeera nga mmatizibwa nti mutabani wange agenda kufa kigenda kubeera oke bali bamugamba yogereko ne bakansala abagambye sijja kwogera nti mbusimanyi mutabani wange banzikakkanye mbu ne bwanaafa kijja kubeera oke nedda Okay, now, can you kati yajja musaala twasikale mutabani we gyali just without using glue or any other adhesive? That holds together without any glue? Yeah. kasajja katuka akali taata olaba kino To be an architect. Thank you. How are you doing, Mr. Connor? anti webale gradesi How you feeling? owulira otya gwe Not so great. siwulira bulungi nnyo tanaba kagamba nti ekirwadde kya kansa kyakomawo Dad. akaseera kayite mabega kali kagenze mu remission kwegamba nga atandise ogezaako okubula Cool, huh? wabula obuzibu ate obwajjawo yuno kansa akomyewo abasawo be bamugambye kyokka tetayagala gamba mutabani we alisa ayagala omugamba nti kansa akomyewo gy'oli ng'akimanya alina doona kyokka ate omusajja agaanye
musatu yakakane wali katabanike P-47 Thunderbolt. ne bagiyita P-47 Thunderbolt. Thunderbolt? What is that? Kiki ekyo? Well, its nickname's Little Demon. eno nickname yayo bagiyita Little Demon. It's just some sort of crazy. kaali kagezo kamala katabanike. awulira si mukkaka musajja watu bambi. It's back, isn't it? kaasa akomyewo taata si bwe kiri kalina olwedeko kakitegeera kubanga ne bwe kagenda mu limation ne bakagamba katandisa okugezaako okuwonaawona kakimanya nti sawa yona ajja kudda kaagana okuserebulatinga kali kamugambiddewo nti kaasa akomyewo. This guy's I think I'll nickname? find a donor. ndowooza tugenda funa dona Transplant. agenda okuwa bone marrow transplant. okakasa Is he compatible? kiri compatible kwegamba tuma kinganze naye Get it over. anti butereevu You mean I don't want to? kali bw'anaagaana He'll do it. ajja kukikola. Dad, taata if he doesn't, bw'ataakikole n'agaana ajja kukikola nkugambye agenda kikola agenda tuwa omusaayi. even if he doesn't, or if my body rejects it, kale tugamba omubiri gwange nga mpadde ne gugaana right? siwo ne gugaana omusaayi gwe. I just want you to know. njagala omanye taata It's okay, Dad. kiri oke Best. gwasinga mu bazadde bonna musatu yawulira ennaku nawulyanga n'amaziga gaagala kumuyitamu. mazima kato kalina emyaka 9 wabula kasobola okutegeera nti omuntu kati waali alumwa. You. kamugamba nti ne bw'anaaba tapadde musaayi ne bwe naaba nfudde njagala okimanye nti kiri oke. bamugamba nti waliwo essimu gikwatira awo. Frank Gardner. Hey, Frank, how's it going? frank bigenda bitya? Yeah. Hey, look, Frank, I've been thinking. frank ndowoozezaamuko Send Matt on up here. ne ngamba sooka osindikire mutabani we oyo nsooke mwekkaanye. What for? omwagazaaki Look, mwagazaaki gwoyagala ennyo kana baakaleeta I'm Peter McCabe. bampita Peter Makebe. Hi. Kigwe Let's see, you're 9. katulaba oyina emyaka 9. What is that, Matt? maati 4th grade? kikuteeka mu kyakuna butereevu. Oh, Matt. maati omanyi I hated every minute of it. ze ebyessomero nabikyaba laba bwakozesa ekigambo ekiwemula akato katya n'okutya. Not sir, Matt. You just call me Pete. lekerawo kumpita sa mpita Peter mpita buyisi Pete Uncle Peter But you're not well. naye ate tuli kojja wange Let's do it. kale tukikole. What, sir? ekisebo I'm gonna do the bone marrow transplant. tugenda kukola bone marrow transplant ngenda kuwa omusaayi. taata mwami Makebe akkiriza agenda kukikola. Man, let me talk to your dad. nyinza okwogeramu ne kitaawo okumala ebbanga. otyo Sure. Ah, I would do this if kino ngenda kikola senga things were done for me. senga obaako byonkolerako ono biki. Struck the warden to give me back my smoking. njagala banzirize smoking privileges zange. State my access to the prison library. njagala nfune access kulaba ku library yekomera. Get me out of that one-man plan balina okuzijja mu kakomera gye mbeera obwomu population. banteeke mu general population. Everything I can. ngenda kukola kyonna ekisoboka anti era kyoba okola. You do everything you can. kulira ddala buli kimu kyonna ekisoboka kubanga singa tebampa ebyo byensabye sijja kuwa mutabani we omusaayi. yamutunulira ne yeewuunya amuwadde kwegamba conditions ntono nnyo ddala naye ziiza obutabeera nnyangu eri bakama be. kiki kyolowooza? You could have decided this last. okimanyi nti jjo wabadde osobola okusalawo ku nsonga eno. Well, I wanted to meet Matt. nobadde njagala sooka kusiikana mutabani wo Matt. He'd appreciate me more. kwegamba nsobole okugezaako okusiima naye asiime. Maybe. kikyobala kyamutwalidde okulowooza. Help myself. agamba kino kyenkoze kyagezaako okulidiminga mu mutima gwange mpozi ngogasseko n'okuyamba omwana kubanga kweyamba. This is great. I'm just happy things are working out for both of us. nze ndi musefu kakasa nti buli kimu kikola wakati wange naawe. okay amusabye smoking privileges bakimuddize alina okukwata ekkubo kubanga alina access ku library yekomera. All the stuff I want. ebintu byenkusabye wadde ntajja bikuwa kyolina okukola kuyita mu bakama abaama musingako.
amusabye nti alina nokukwata ekkubo okuddayo mu general population bwe bati bazaawo akajje ngenda kuddamu kkubireko mu kitundu ky'essaawa kikyati gavana akyalemedde ku nsonga eno kati gavana yalina okwakisesinga n'okukkiriza loodi biki byasabye ensonga ekolebwe kyokka gavana akyagala owa yekakana buli kimu kigenda kubeera oke. What about the ventilation? Ate ventilation system. You think he can get through the ventilation system? Olowooza asobola okukwata ekkubo kuyita mu ventilation system? Not in the new building. Eyo sikiwa. Kati bano bakwata ekkubo ne bajja osikamatiksi z'eddwaliro mwe basubira bwe bagenda okujjanjabirya kabaka batandise okugezaako ku accessinga point zonna zayinza okukozesa okutoloka. Nate Oliver. This is Sarah Davis. Ono ayitibwa Sarah Davis. Press secretary. Press secretary wa gavana woluka. Transplants are going to go down. Bakkiriza omwana bagendamu omusaayi. Before the back. Gavana asayinize. She spoke to the governor. Ono omukazi ayogeddeko ne gavana. I'm just glad I could help. Nze ndi musanyufu okubanga asobodde okuyamba. Thank you. Webale. Well, what you can say Kale gwe kyolina okugezaako okwogera. was that Kwegamba olina okwogera eri abantu. personally. Nti wandyetaaze okwebaza gavana mu buntu kubanga yasinze okukola kino. Absolutely. Kwegamba kimutekemu obuntu bulamu eri abantu nti butereevu. Kabaka yono yasabye segereti we batandika omumuwa. Baali babimusalako byonna nga bamuggalira eno. N'ebitabo batandise okuddamu bimuwa. Yasoma teyasukka kyakutaano ono gwolaba. Niye bagamba nti IQ ye emeasuringira ku 150. Kwegamba ategeera okukamala. Bamuleetera segereti. Kyava akoleza ogwataaba. Mwe. Ono sigaleti gwe mulese kaali. Niye baga nti nze nywa kaali. Alina olugezigezi. Sayininga foomu gwe Sebo Makebe. Namalo sayininga ka foomu. Kwe kujja akabaddize. Kaako. Bwe batyo ne bazaawo akajje. Kakaino omusaala n'omuzibu. Yatuka pembeni. N'asooka yeetegeka bulungi. Yasumulula akagwako engato. Bali bakakwata ekkubo genda b'ofiisa. Abakuuma ekkomera lye. N'alyoka asiba akagwako engato ku mukono wabula kasigaddeko ku ngato. Kyokka ate engato ekyali mu kigere. N'anyweza. Njagala olabe. Bw'amala okunyweza n'alyoka akwata engalo esajja n'agiteeka ku mmeeza. Lengera. N'agikutula. Engalo esajja agikutule ate takaaba. Amaze ogikutula. In prison. Did he kill people? Omusajja twamusikanye mu kkomera kiki yakola yatta abantu anti ye. He's gonna be inside of me, Dad. Kati omusaayi gw'omutemu gugenda kubeera mu nze. Gonna be a part of me. Ngenda fuuka mutemu nange. Mutabani. Definitely not. Amazima gali togenda fuuka mutemu tekijja soboka kubeera. An old person is not going to turn you into an old person, is it? Omuntu bw'afuna omusaayi gw'omukadde tafuuka mukadde afuuka omukadde eti nedda. We take somebody else. Singa wabaddewo abantu bangi twandibadde tukozesa omulala wabula kati yaliwo yeka. Ati kale. Baabano. Come on now, defense. Kale mu kaseera kano twadde erudda. Hands up. Kabaka bamukkiriza okubeera mu general population. Wabula n'abasiba abasinga wano bona bamutya ono gwolaba. Wuyajja. Embwa zamudduka. Ono Makebe. Yajja erudda. I know who you are, McCabe. Manyi gwani Makebe. I can't get you no drugs. Sisobola kufunira drugs. Only drugs, I hate drugs. Siagala drugs siagala. Get me some Narcan. Njagala ndete Nokan. It's an anti-drug. Anti-drug eyo. It's counteractive use for ODs. Era nga abakola overdose be batera okugezaako gikozesa okubajjanjaba. An ampoule. Not a vial. Njagala ogindeetere mu kacupa tugireetera mu kakebe. Kaka natudduka. Kali yajja erudda ku kompyuta. N'atandika okugezaako kwakiseshinga ekkomera mwe bamugabe kwegamba eddwaliro mwe bamugabe mwe bagenda omujjanjabira. Liyitibwa San Francisco Memorial Hospital. Lyazibwa mu 1907. N'asigala nga alisikaningako. Daniso disomako. Naye ayagala kwakiseshinga exit points ezize wagenda oziteeka oba wanaatolokera mu kkomera mune w'eddwaliro. Kaakaino ku ofiisi akajja. N'atandika okugezaako okudownloadinga fayiro eziri kuno.
atandise okudownloadinga buli kimu kyonna ekikwagala n'ekkomera. Fisha agenda okujja nga abikyusiza ataddeko kakyesi. Bigenda bitya? Well, the program's too damn easy. Maani kano ka program baba sikangu. Give me Kasparov. Neto 5. You know what? Give me deep blue that on. So kompeka deep blue. Finish up. Maliriza. Right, sir. Oyino genda kuchemisa mu dakika 2 kono buterevu ssebo. Nasoka abikula. Yanani kokwekanya. Pipe kazambi gyayita. Buli kimu n'akifuna. This is Ed Fain, the prison warden. He'll take it from here. Unaitwa Ed Fain. Ye wadeni w'ekkomera. Hospital, constructed in 1904. Kalina mukasya kano. Uno ye wadeni w'ekkomera kati ku ddwaliro kuliko engeri y'ekkomera. You did your homework. Uno abadde atandise okugezaako kunyonera mu buli akolewa mu 1904 n'amugamba lyalira 1907. This building has 2-foot thick concrete walls. Ekizimbe kino ssebo kirina 2 feet concrete wall. The whole place is computer controlled. After the procedure, we'll move McCabe here to the prison wing. He'll be in a special cell. Case R45237. Yasaba byali atumiza ne babimuwa. Nasoka amira. Eri ba planning akuziba exit season namwe basubira omusajja mwayizo okutolokera. Wabula na yali yena planning bwana ayitanga shenga bamaliriza. Yakatoloka kati efunda ziringa 2. Nga bamukwata ne bamuza mukomera. Yaje ruda yefuda anywa kazi. Amira. Gyoko ateri alengera. Yatumiza drug eyitibwa nakano. Ekozesebwa ku bantu abakoze overdose ne basobola omuzza engulu. Kali bwatuuka pembeni n'asooka afujja kasasyo gwe badde bamuwadde. Yakutula akawaya. Bw'amaliriza okutula akawaya, kano akakebe mu bamuweredde draga wansi mwe baali baleetedde emaali gye yatumiza eyitibwa nakano. Draga eri awo kunyonyodde ki kye bagikozesa ku bantu singa abakoze overdose. N'agikwata n'agisiba bulungi n'agitugawa neno waggulu ku bulago bwayo. Kali n'akwata akawuzi n'akawagika mu masekati g'amannyo n'asika bulungi nnyo nga tekasobola kuvaawo. Wekanye bw'amaliriza n'akazingazinga. Bw'amala okazingazinga n'akamira. Kiriyukira akataddeko akawuzi n'akateeka mu masekati g'amannyo bw'amira. Akantu kakoma wano mu bulago tekagwa wansi mu lubuto. Nasuka namira bulungi nnyo. Kali kuliko akawuzi kasigalawo wakati w'obulago tekavaawo mu dookooli wekali. Okay. Bw'amaliriza n'akwata layita n'agijjamu kano. N'akateeka wansi w'olwala. N'asooka ajjayo gw'ataaba. Kati akozesa lwala n'asika bw'ati n'asipakolinga. Ne muvaamu busipakos obukulyetinga omuliro. Bwe batyo baamwetika. Eno engalo yagifunya dda. Jjukira engalo ensajja kasoogezako gifunya ne bakuteekako akapingu. Kwegamba we bamenyefu ng'etambula mu positioni zonna akapingu kasobola okuvaako. Bwe batyo baamwetika basobole omutwala mu ddwaliro gye bagenda omuggyirako omusaayi. Okay, ma'am. This can take about an hour. Kino kiyinza otwala eddayi kwegamba essaawa ng'emu. Just relax here, ma'am. Gezaako okukakana wano. Hey. Waayi. Ke katabanike. Do your thing now, okay? Buli kimu kigenda gezaako okubeera bulungi, okay? Ati ye. No, Dad. Beera mugumu. Musatu agezaako okugumya mutabani we nga bw'asobola. Kabaka yuno bamuleeta. I love this city.
mwana akabuga kano kaagala sijja kulimba gwe tokaagala nono munyiivu bamutransportinga mujja eri mu kkomera gye bali bamusibidde perikanibe onagamba nti kati kino kyetugenda okugezaako muyisaamu kigenda kunafuya immune system ye kwegamba asobole okuba nga liyakitingira ku ddagala tunaaba tumutaddemu okuva mu loodi oli oba omusaayi gwe tunaaba tumutaddemu wabula singa wajjawo obuzibu omwana ayinza okufuna obuzibu naye nateera kubanga immune system yonna bagenda sooka baginafuye lengera motoka yina ereetudde akabaka mwali siba omusajja oyinza okuweza batambuza mu shabba serebu mwebyo byakola ebyokutta abatula ebisigadde byokumenya amateeka bwe batyo bamuyisa paka mu ddwaliro munda balese ne magujja sebu oli tasumululwa bamuleeta oyinza okuweza baleeta namulema daba bwabira balijja ono kamba terikola nsobi kwe kujja bamuyise baleese embwa za polisi zisoka muwunyiriza kukakasa talina kyabulabe kyonna lengera yabukanga okumanya nga lwekyafu ne magujja ne zirya kanvwali pepa wakaye nawuyo okay bwe batyo ne bamuyigiza munda banamawulire bazze dda buli omu ayagala gezaako okufuna statement kumanya buli kimu bwe kitambula omwana ali atya gwe frank bampita Dr. Hawkins zingena okola procedure munayisobola geza kusituka kubuuza bulungi oli pediatric oncologist ye wasomera wa medicine gwe sirika makebe yasomera ku UCSF najja Do your men know where they're supposed to go? abasajja bamanyi wa bateekeddwa okubeera balina okuvaawo nga bamaze okukakasa ti amaze okuzirika kubanga bamukubye kakalifomu yali asaba bamuggyeko ebigoye kono baba temubimuggyako kale muteeke ku kimeeza ne bajja bamuteeke ku kimeeza alengera tanyega ye amaze dde okukola pulaani ze zabadde brief and simple naye ate nga zabulabe nga bamutereeza buli mukazi asikiriza musawo gwe baabo oli piwa mutuka buddusa omutumbaavu sisobola gezaako tuuka mabega ku nkogo bwengenda kujja mazzi tosobola kunoonya walala tujja ku area crest kwegamba ekiri wansi wa spinal cord wetujja amazzi getwetaaga okuteeka mwana kati sobola gezaako operatinga emikono gye mugisibye bwe muti kale musumulule asirise kale omusaala n'omuzibu yakwata ekkubo n'asika akaatu ke kali keyatadde munda mukamwa keyalaliza wakati mu bulago n'akamenya keri bwakamenya eddagala nelitandika okgenda mu mubiri gwe bwe batyo ne bamukakka gye bali ne bamusiba bulungi nnyo wabula akacupa akasiza munda mu ye eddagala n'alimira liri eddagala baatugambye liyitibwa nakani likola ku abo baba bakoze overdose kwegamba lisobola okugamba obutakkiriza kalifuwa kukwata dokita olabika onywa segereeti musoke mukuba akayisa akamukakkanya bwangu ddala lwoli n'apoyesa ne bamuteekamu kalifuwa asirise bw'atambuza amaaso bamukubiramu ddala akawera kwegamba asobole okuzirika mangu ddala bamalize procedure yaabwe ne baofisa nga bavuddeho kayi mukasi akotwadde eri akato kasajja katu kagenda okubanga kasituka bwe kati kitanga alituddawa agenda kudda essaawa yonna gwebera mugumu owulira otya
bano bamaze okuba kabaka kalifuwa. He's breathing normally. Asa bulungi nnyo. Wali ebuma biba bisobola okugezaako okulaga nti kati omutima gukkakanye. 84. Ne batandika okubala. Is he out? Buli kimu kyonna bamaze okitegeka azirise. Another minute. Kono mukiweemu eddakiika tulabe. Ne balinda eddakiika endala. Bali b'ofiisa baaganye okuvaawo ng'amaze kuzirika. Ne balyoka bavaawo. Is he out? A moment. Abawulira buli kimu kyonna kye boogera. Waya azirise kono tandaba musoke mu kiweemu akadde. Kumbe ono Yesu wakuzirika akalagala oludde kakoze dda. Ashika mukono. Jukira engalo yagimenye ensajja. Kali omukono agujjayo. It's not dropping. Waye nga tazirika omusajja atusobedde. Check the probe. Boogera. N'asika omukono agujjeeyo. Don't understand. Sikitegeera. He's not. Omusayi gwe teguli active. Kino bwe kijja n'asekula. Ono yamanyirawo. Makeba ayagala kutandika bannange. Bino n'abijjaka. N'akoleza akaliro. Nja kuba okyanze. Ojjo gabatukanira kwani. Kano kamusekula kugulu. N'asooka akacomeka faya. Franka kona ajabuzi. Agatukana abasawo bali kaliro. Kimutwalidde 30 second. Yuli. Bino n'abijja mu kamwa. Gasiya n'atandika. Ye Makebe Peter. Babali. Amulengera omusajja atandika. Yasooka n'akwata zino zi vibrators. Buno bwerevete otamuzebere. Mwe yayita. Nagukire no gyebole jengwe. Edwaliro lyonna alimanyi mu mutwe. Ayina photographic memory kwata. Ekitekanika. Ayise wano. Nibasoka bitule edwaliro. Bajja. Makebe Peter akiride washimu ngoyi. Makebe Peter akiride washimu ngoyi over. I bet the basket just. Okay. Bwatuka washi. Nasoka afuna bikatula by'abashawo. Uli omusajja mugezi. Ono yajja akakwate. Gwe ssebo. Ye? Abali awo kwe kuli ate bikubagana. Kakaino police force yona ekirida washe no mu basement. Kubanga yayise mbuyisi paka washi. Bona bakiride washi mukwata. Ono yajja anoonya Makebe. Agenda okuzza amaaso ng'akasajja tekaliiwo. Naddamu n'awulira ebikubagana. Kyava akwate kuba gye yekkaanyi. Kali akasajja kano kagezi. Police force yonna ekkiridde washikanoonya ate ko kaddayo waggulu. Bona abaofiisa abakiridde eri wansi basement over ali wansi over. Ye olwatuuka wansi yaddabuzi ate waggulu. Kali omuntu omu yekka akitegedde Frank. Tikakomyewo waggulu. Otyo. Teri alaba. Waliwo omusawo ajja ne kasooka kalya kanvaali. Olina ayita muli. Ne kamala ne kajja katane. Kakaino kayina empingo z'okubigere. Bye bisingo kasumba ne kasooka kakwata empiso. Buli kimu kyonna kye kagwako kisobola ofuuka ekisi gye kali. Baabano. Ne kafuna kayisi kwe kuteeka ku kisago. Wabula akasayi kagenda katonya. Buli waabayise. Ono yuno era akuma akato. Kakina agenda okuddamu okekkaanya obulungi bambi. Yajja agezeeko okuba ku radio kola. Frank ayogera. Kiki? Makebe is loose. Makebe Peter sibolooza tatolose. How's Matt? Matt ali atya. Blood in his nose. Atandise ofuluma omusayi mu nnyindo. I just thought you should know about it. Bade njagala okimanyeko. Where's Hawkins? Anti blood platelets zitandise ogezaako kunafuwa. Hawkins ali ludawa. Kono simanyi. Kali agenda okwekkaanya. Kana akasajja oba kakuttewa. Contact you. I'll be up there as soon as I can. Yajja akayige. Kayina gwe kafuŋŋanye. Ogenda kosebwa ekigere. Gwejjako kapingu. Bino n'abijjako n'asuula eri. Kale empingu z'okubigere zivuddeko.
ono yajasirwa agoberera wayikayingiddeeyo. Okay, he looks like he's gone into the ER. Go around the back, go in through the ambulance bay. Give me a... njagala okwate ekkubo keseko okuyita eri emmanju. Both go as I say, now. Gwe kola kyegambye eyita eri emmanju ye wayitibwa ambulance. Gwe vaayo. Kalabika kali mu kafuwa n'eno. ER abasawo bajjanjabirawo nnyo. Sebo katuuse eno katandise n'okwejjanjaba. Kutekeetaga musawo. Kasita kamanyi okukwata empisa etunga, wizi baziyisaawa. Ebisigadde kabye kutekeetaaga kwesanyalaza. Ebiba byaba CTZ. Ye byabyekolako nga ye. Kati agenda okuzza amaaso. Ndaba nno gwe bayokyeza kafwasa. Kaka nakigera kuberoke. Okay. Geno ndete eddagala lyenjagala. Kati alina kanasi katumyeho kinzi. Kaba kafuna eddagala okuzza amaaso ne kalengera makebe. Waye gwe ninza oleeta eddagala. Kati obono naye ali kuki? Eno emergency room kyokka oyimiridde. Nyabo. Tomukkiriza kuwoganya bw'ati ono omukazi. Oba olusinga self-respect kaba kakumalamu ekitiibwa. Akayisaako kampe. Kayiso ka mofini ne bakamuteeka mu nsawo. Gwesi omuntu mute. Mute kati. Doc. Dokita. Tell Frank what happens when you try to take bone marrow from a dead man. Buulira. Tell him. Move all your patients out in the hallways! That's enough. Let her go. The fuck with you, you're dead. Put the knife down. I'm not afraid to die, Frank. So I'm not afraid to kill her. Yamugamba siti azikuta mukazi ono Frank. Kubanga nange siti akufa. He dies, his marrow becomes ischemic. Kasogezaako kuba makebe pita ekyasi. N'afa omusaayi gwe gufuka ischemic. Kiba kitegeeza nti sewuzi ze ziba tezigasa. Ziba tezigasa geza kujjanjaba muto. Put your gun on the floor. Kati teeka wansi emmundu. The doctor will be dead. Oba sikikana akasawo ngenda katta. Come on, Frank. Frank akikole. Bamugamba singa amukuba ekyasi n'afa. Omusaayi gwe gufuka ischemic. Kiba kitegeeza cells ziba tezifuna enough oxygen. Ziba tezibayamba mu kujjanjaba leukemia w'omwana. Oba kansa. Kyava ateeka wansi oluto. Olwo n'atemya kali akasawo. Okay, talk. Kali. Make a deal. Tukole deal. Frank. Ogenda kunkolera deal ki Franka? What kind of deal can you give? Tata deal ki gy'osobola okunkolera eyinza okusimatusha wano? Possibility of parole. Ne kamanya. Gula wakateni eyo. Gigulewo. Then you can think about mpola. Cut her fucking head right up. Tokikola gwe niga njakasala ensinga kakazi nze. Settle down. Waisoko kakanya oluto. Franka! Kick your gun over here. I'm starting to... Sindike mundu ye eri awawo. You know I can't do that. Ukimanyi sobola kikola. Side except me. You on my side, Frank? Frank oli kusaidi yange. If you put that knife down, bw'oteeka wansi akambako. Transplant, I will go to bat for you. Ne tugenda ku bya transplant ngenda kakasati kubakinga. Make your life tough. Freedom for cigarettes. Hey, here's a deal. Onkolera ediru ya busigala. Freedom. Ojja funa eddembe lyo. Now, Franka. I'm free right here now. Wano ndi free n'okusinga nga bwe nabadde free jo. Right. Wano kisingako. 5. Baratana. Aine kasindike mbwasi. Nagikwata. Kumbe bawezi. Ne batandika okwetoloola. Hey, Wilson! Ofiisa ba Bruce kati bali mbabiri. Wilson tokikola. Bana inetaka backup makebe mwina wano. Do not be a hero. He's got no place to go. That's right. I got nowhere to go. I'm warning you. You let her go or... He's warning me, Frank. You're warning me. Well, I'm warning you, you dumb. Nkulabula Franka. You shoot me. Akasajja kano kandabula bwe kankuba ekyasi ngenda kuba nakyala ekyasi. Ngenda mukuba ekyasi omukazi. Now who's warning who? Kati ani? Lower your gun. Owaayi. Tika wansi mundu obadde otya gwe niga. Niga aganya oteeka wansi embwasi. Okay, go. He won't shoot. Kale. Genda tagenda kukuba. Sure. Genda makebe tagenda kukuba. Makebe tayagala musajja ono kwega Franka tayagala makebe akubibwe. Singa akubibwe mutabani we tajjanjabwa. Najaji kakanye. Kumbe kira kijja. Kumbe byashe mabeka. Bwe kava nakashekula ku mutwe. Nikano nakashekula akajeo. Man, nze tebamanyira ndi bad man. Tebamanyira. Man webale kuntaasa. Oh yeah. Makebe. Natandika.
Stay with me, you hear me? Bweshikana nange. I need some help here. Nja kwetaaga obuyambi wano. Kaliko officer bakakubiddewo ku alina yitwe ne kakakana. Kale mazima mbadde mukute. I need some help here. Neetaaga obuyambi ku officer ono. Neetaaga obuyambi ku officer ono. Take some pressure on it. Count 1, 2, 3. Kakaino bantu babiri be bafunye obuzibu. All right, bring him in. Nolwokubanga abadde ageza kutaasa Makeba aleme kwatibwako olwa mutabani we. Right. Frank. Talk to me, Derek. Kyekigenze maaso. Hey, Derek. Gwe kiki? We had him. Makebe tubadde tumuyina. Let him get away. Kyokka ate Frank n'amutaasa n'adduka. Tonight, so that kid of yours can live. Nikuluuza abantu bameka bateekeddwa ofula obutu osobola otaasa mutabani wo. Ye? I told you to stay out of it. Nagambye ensonga zino gezeko zeesonyiwa. I want Connor locked up till this is Njagala kona musoke musibe paka ensonga zino nga ziwedde. past the press. Tomuteekako mpingu bijja kucyankalanya bannamawulire. Tebagamba bannamawulire bakimanye nti Makeba atolose. Ono yatulira Frank abaami musajja watu. Bakasitula bambi. Kasigaza mutabani wako yekka. Hawkins. There's blood on his nose. Omwana yavuddemu omusaayi mu nnyindo. Platelets zirabika zaanafiidde ddala. Blood platelets. Tumugamba nti agenda kuva. Akasawo kagamba kangene kwate kubongene musika ne tulabe. Don't kill him. Kasidi bambi tomutta. Please don't kill him. Bambi tomutta omusajja oyo. Oyo mujje wano. Kali bano balina orders za shoot to kill. Kubanga already oli ali armed atali dangerous. Ekyo kimanyikiddwa wonna wonna. Police records. Kati omululu olumulabako kumusekula kumujjawo. Kyokona abaafirwa mutabani we. Ye muntu yekka gwe bafunye mu America yonna. Asobola okugezaako okubeera nga ali compatible eri mutabani we. Yalina okuyiiya. Bajja bamugjewo. Babalimba. Makeba atoloshe. Buuza officer ono ajja kunnyonnyola yalina ebisingawo. Kano yakakuba ngumi. Obadde bulina omutwe mu kasoda busekudde busekuzi. Kani alyoka ajja eruda. Yajja afune katwanga. Kwe kujja atandike musaatu. Wabula ne bino byonna abikola kyokka ate era si wamenya amateeka. Baabali. Twadde eri akato. What's that like? Ekitangala kyaki. It's the Enterprise. Agamba buba Enterprise munnange. Yeah. Hawkins. How's he doing? Well, he's bleeding more. Come at you. Hello? Hello? Frank. How's the bleeding? Omusaayi gugenda gutya. Platelets to help him control the bleeding. He's fine. Hawkins is here. I heard they arrested you. I escaped. I had to. Puli date bakutte. Let me get back into the hospital. Go down to the basement. Yes, ma. Kiwewe. Mate! Mate! Unagenda kuyita net. Yamanya Makeba abalumbyeyo. Nasooka atajiddako butaddeyo ku ddwaliro. Time to go, Doc. Now I need you. Ke kaseera tugende gwe dokita kati kwetaaga. Needs me here. Omwana neetaaga wano. Nze nsinga. No, stay. Ddayo emabega. Why can't you hit him? Lwaki kati omusajja omukubi? So you were. Kasajja gwe oli katumbaavu. For. Oli kambwa. Boys, kid. Mani tosobola bitegera gwe kidi. Look. I just need your doc for a minute. I'll send you right back. Gwe dokita mwetaaga mu kaseera katono ngenda mukuddiza. Kaka na mati. In 10, and I'll be back. Sigala n'omulwadde ngenda kudda. Where's the cyclopropane? Cyclopropane biri luddawa. Mbuza cyclopropane gye biri. On 4. Here, you can take. Yamusimba kikaadi. Gwe nnyabo. Listen. I like you. Nkuyagala. I like everything about you. Era nga mutuufu nkuteeberezaamu ebintu bingi. You're a virgin. Okimanyi nti baasibye okumala ebbanga gwanvu nga gwokyalina mbeerera. Manyi ebbanga lye mmaze nga siraba bakazi. Ask you again. Teringenda kuddamu nkubuuze. Don't give me any more. Syagala oddemu kumbuulira bya. Bw'ate ekkuba ogenda kufula ey'okuna. But don't worry. Jojo siikana byoyagala totya sigenda gamba poliisi. Ebituddemu biŋŋamba owulidde. I'm gonna forget my manners. Oba sijjinja kuva mu mbeera zange ez'obuntu. Now. Kaakati. Where's the cyclopropane? Cyclopropane biri luddawa. Ye. Say we go down there and find it together. Tugende tugezeko bino nyaffe embi. Ate gwe okulemberamu. Ono yaleeta katwanga ku supiidi.
akomyewo ku ddwaliro. Ekikwaga ne mutabani waafiirawo yagituusa waneeno muveeyo yagireeta na busungu n'asooka agiyisawo munda gikuba ekigo n'avaako kyokana yeetaagibwa n'asooka agalinnyalinnya asobola okusikana mutabani we gyali. Ono neeti yebasekudde bbulo. Taata gwe kwate kubodde ku buliri esimu giteeka wano odde ku buliri yanguwa. Gweoli oke nti butereevu tuula wano maani makeba nsekudde olusekula lwa kuno agenze n'omusawo dadi atuta omusawo Hawkins agenda okuzza amaaso nga katabani ke kajja omusaayi. Tabbu kyate taata amututtewa abadde abuuza bipropine oba byebiki manyi taata waliwo ekikyankalanyeemu. Ndowooza sigenda genda ku operation eno. Sooka ompe emikono egyo. Ogenda genda ku operation totya. Ngenda kwate kubo ngenda wabula ngenda kudda nga bwe nsobola. Wulidde. Gwesebo. Ntunuulira ngende onoosobola nja kubeera fine totya. Okay. Togulawo nti butereevu. Ngutambula nakapa kiki. Ayina engeri gyanywamu sekereti. Najja mugulirewo. Eno mu sitoowa cyclopropline gwabadde abuuza sirinda gaasi zino zabadde abuuza. Ziri flammable. Zikwata akaliro. Eyo giteekemu. N'ezo bbiri zinteeremu. Omale ontwale amasannyalaze gye gasibuka. Bwe kiroba yakuba ku mutwe ne mu kiwundu nakwata olutatandike. Officer Hawkins soko gye kiki ali eri wansi 4132. It's on the right. He's got 2 tanks of cyclopropane. ayina tanka bbiri eza cyclopropane ng'ogasseko ne liquid nitrogen. Bagenda zikozesa kisimanyi eyo yiyo. Dokita bambi toyita basirikale. Frank nkwegayiridde bajja musekula busekuza ate nga mwetaaga. Okay. Go to the pharmacy to get Amicar from Matt. Kamalo kwate kubogenda mu pharmaceutical fune eddagala ly'okutaasa mutabani bw'asobola okubeera nga mukakamu nti kale yajja alumbe makebe gyali. Sigala awo gwe togenda poliisi. This section of the hospital is locked down. You'll have to come. Eddwaliro gezaako okubeera safe basazewo bali locking down. Katono yakwata zino propline cyclopropine n'atandika omufuwa waneeno mu kaluumu wonna. Kano kaluumu ke k'amasannyalaze bino byonna sebo yabisomye kwegamba ku kompyuta eby'eddwaliro. Gwe sebo makebe yimirira awo. Yinze yimirira awo. Ogenda kunkuba kyasi Franka. Tosheku kakakana ku mavivigo ne katandika. Kale Franka toshekula boys iragenda geno wafunze. Toshekula Franka. Vayo inje vayo makebe nzono. Don't shoot me, Frank. Bambi toshekula Franka kwegayiridde. Toshekula n'emikono gyombi. N'emikono gyombi kume kakuteshigala kasulayo obusuuzi ekizimbe ne kibaluka. Oli cyclopropine abadde akwata akaliro kakayino luumu gye kasekuddemu luumu ya masannyalaze gonna ne gavaako ku kizimbe kyonna eddwaliro. Oli yavaawo buviina radio kola. Ekizimbe kakikwasiza omuliro masannyalaze gasaliddwako. Neeti osobola okumpulira. Dokita nkuwulira. Mwana amasannyalaze gavuddeko ventilator system tekikyakola. Yamugamba akwate ekkubo gezeko twala omwanayo mu infectious disease lab laboratory. Okay, via the walkway on 5. N'atandika omulagira bwe bayinza okuyita.
namwa kodi zalina okuteeka mu luggi lusobole okweggula anti buteevu gye tugenda okudda 7595 ye kodi gye balina oteeka mu luggi lusobole okweggula. Kitanga ali luddawa? Alina gy'ali Matt, totya. Dad, come in, Dad. Taata njagala kwogera naawe soko yogere. Matt, tell him we're moving to the old building. Matt mugambe kitawo ntukwata kugenda ku kizimbe kiri ekikadde. There too? Yeah, they went out here too. It's kind of scary, huh? It's not so bad. No, not so bad. Yamugamba ati oli bwotya kono siri bubi nnyo. N'atera toli bulungi nnyo. If I die, You're not gonna die, man. but if I do, Kamugamba taata singa nfa kono togenda kufa kono kale singa nfa. Nasobola okukwata ekkubo geno osikana maama gy'ali. I don't remember so well. Kubanga ne maama simujjukira bulungi bwe yali afaanana. You know, that's not bad, son. Si kibi. That way sometimes. If I die, Bwe nfa are you gonna forget me? ogenda kunneerabira. Never. Ekyo tekiri baawo. Forever. Sisobola kugezaako kwerabira mutabani wange. Forget you either, Dad. Nange siri kwerabira. Kakano bali ku frequency bakozesa bu radio kola. Wabula ne bofisa baba bawulira bulungi nnyo. Musatu n'asooka atandika ng'obudde bukyali. Jjukira naye kati alina okukwatibwa. Poliisi yatuukira wano eno. Taata wooli yafulumamu eno. Daba nno Makebe yayasa wano eno. Unawulira ebyatika kwe kujja yekkaanye. Asigaza sirinda emu yokka eya liquid nitrogen. Bofisa balawuna akafo kona eddwaliro kati bakakasa bukubeera chef. Bamuyiga mu buli kanyomero. Kale agenda okuza amaaso okwekkaanya obulungi. Nga mutabani we yuli bamuyisa bamutwala ku kizimbe kikadde wabula ne Makebe yayise waggulu eno agenda naye ku kizimbe kikadde yagamba Katonda wattu. Muntu nga alabye yasooka n'akwata sirinda ye n'agiteeka pembeeni. Bw'amaliriza ogiteekawo n'ajja awalampe. Saidi eno waliyo ngeri yakkomera. Kega bajjanjabiramu abasinga okubeera bakataala. N'asooka yeekwatako. Agenda okuza amaaso ng'akasajja ssebuka wala mpaka agenda kudda Saidi Siyeeri. Yawulira nga aweddemu amaanyi. Bono bagenda okuza amaaso. Abayi suspect wuna akwata kubo kulinya kafeesi agudde munda. Najja gulewo. So nakuba wane ngumi. Kimanyi wana inakozesa bwangu. Basniper bazze. Kunagenda okuza amaaso nga bakasindikidde basniper kyokati bagenda kasekula ebyasi bakajjewo. Ne bayiwako ebitaala. Tufudde. Kaakano nkayina. Kuba ekyasi. Embwa zaagala kajjawo. Kaliwa. Unagenda okuza amaaso nga akasajja bagenda kakuba. Yasooka nakuba ebyasi gye bali. Kano kagenda okulengera nga tewali mulala kikoze okujjako Frank. Ne baleeta ekitaala ekiraka ate naye ne bamwetaaga. Bataddewo ekya bagenda okuzaawo ekitaala nga kayigidde dda. Bw'okawa omukisa sebo tekabeeraawo. Ono ye wadde ayitibwa Edifine. Ye tubitegedde temutyawo. Tebatya biki? Sulfuric acid. Ino empiso ya sulfuric acid. Weyasamira kyajje kuba mbitama ebyo. Tugende kati waggulu. Amutaddeko empiso ya sulfuric acid. Jangu. Working on the gate. Mugulewo. Bagambe bageseko kugulawo ne side eno. Banaye mugulewo ebitu byayonoonese dda.
Do whatever he says. He's got a hyposulfuric acid in my neck. Mukule kyonna kyayagala alina hypo ya sulfuric acid ku nsingo yange. Mwena mukakane wansi. Nja kuba bosi wa mwakaiso kana asirire. Mwena mukakane wansi ku furo. Bakatane bekyanga. Look, if he dies because you won't let me across this walkway. There's a killer out there somewhere. Kali mukazi watu agenda okujja bali jukira abadde anoonya ddagala yakuba mwana. Asobola okusooka omukakkanyamuko. Yajja akubenga essimu. Wait, please. Listen, if you don't get me through to my patient. Singa temugeza kupisa musikana mulwadde wange. Kati agenda okuzza amaaso okulengera. Publicly responsible. Njabba kwa jabba tekako obuvunaanyizibwa. Ku ekyo kyonna ekinaaba kiguddewo. Agenda okulengera kwe kulengera Frank. Why Frank? What are you doing? Matthew's in there. He needs. Matthew ali yeetaaga okubibwa eddagala lye. Okay, tell me how I'll do it. Kati mbuli awe bakikola. Taking me more than Why? some medical training. Kino kintwalidde emyaka 8 nga nkola ku by'obusawo. Olina experience eyo. Kati ndeka mujjanjabe. Aba agenda. Nakyala alina ensisaatira batabu. Maama nnyabo. Ndagaweeyo. Tufudde. You have a problem with heights? Olina obuzibu n'ebiwanvu tiye. This is not a good time to Kano si ke kaseera ogezaako okumanya nti olina ensisi. Sizuula buzuuzi kuva dda nga nnyina ensisi nze. Kakati tukoze tutya? No. Okay, I'm not touching. Kale sigenda kukwatako. Hey, stand up. Look at me. Ntunuulira. Nice. Nzija. Look at me. Chin up. Ntunuulira. That's it. Just count. Tugende mpola. 2. Maama nnyabo. Siina gafa. Kyokka bakeerewa. Password. Gwe neetaaga password. Nja kukuba empiso ya sulfuric acid password eriki. Fly. Teyagimubulira ate firefly. Najja agiteekemu. With it is run the lights in the cell doors. Okimanyi nti kyokola kyona tekirina kye kigenda kuyamba. Yamugamba mwe mugikozesa kuggalawo nzigi kyokka. N'atandika okwakisesinga munda muyo. Yatandika okufuna password ya buli kimu kyonna. Kugula nzigi, kuggala nzigi, kuggyako masinyanzi n'ebisigadde. Lock the whole place down. Ekifo kyonna kyonna ngenda gezaako kiggala. Mbeko wenzigula watono. Isn't that dangerous? Ekyo si kyattabbu ekituuseewo. Gwe bamugumu totya. McCabe speaking. Bampita Makebe Peter nze njogera. Here. All you bulls. Mwena bubuuluzi. Here. You've got 1 minute. Mwine eddakiika emu okwate kuba ogenda kufula ey'okutaano basiki. Killing all your buddies. Bakyapiri bamwe ngenda batta bonna. Hey. Bali ne bawoggana. On 6, scratch. Gwe mafene Sande leka kutakula katofaali genda kufula ey'okutaano. Owulidde? Hey, shut the fuck up. Musirike namwe akatala kamwe mukasirise. Good to be the king. Mwana kiba kirungi okubeera kabaka ensi yonna eba ekutya. Ono yasituka. N'agoma. Osobola okukikola. Tambula mu kujju. Ono kwe kujja mu kimeko. Jatugende tutya buli kimu kiryoke. Kali ano tapunge neja laba chopa wejira. Tufudde chopa yiyo. Katula tutusiranye. Kiryoke. Gwe vaawo naawe. Vaawo. Get off the roof. Return to the new building and get in off the roof. Try to get another pass. 10 David to Air 8. Try and drop him again on the roof. Bali abagamba basoke besike muko. Chopa nekeshika muko. Twade eruda. Bano basazeyo bayite waggulu ku roof. Bakiteredde Makebe Peter ali wano mu komera lino eri okumpi n'eddwaliro. He's on the roof. Listen and do not speak. I want a 6-seat helicopter with a range of 200 miles, fully fueled, on the roof. If this does not take place within 15 minutes, Yabagamba njaga mugezeko kundeetera chopa. Gerimu bulungi nnyo amafuta.
singa temukikola ngenda sekula abasajja bammwe bonna bano bufisa benakwatidde eno baggwewo atendekeddawo ebya negotiation kyagala kuddamu kugenda muntu mulala kati kiwedde mumufunire ekyopa gyayagala tusobola kufuna tutya mbwangu ddala omusajja okuyita ku saidiza wano waliwo seba akasajja ke basindisa already kabaka atumiza kyopa gyayagala Franka yuno. Go, Frank. Franka. I see that. Urabe ekyo. Oyo omusajja alina obuvumu. Kubanga alina ekigendererwa kati ali determined okukola kyonna ekyetaagisa. Bano balina kabasindisa akayise no mu ventilator system. Kasobola okwekanya ekigenda maaso wansi. I was skeptical at first. Mukusooka nabadde mbuusabuusa oba tayagala mutabani we wabula okusinziira ku bino byakola boy omusajja ono ayagala mutabani we kubanga batono abasajja kwegamba abazadde abayinza okulumulirwa bwe batyo kikakasiza nti omusajja ali determined okukola kyonna ekyeyeetaaga okufuna nga mutabani wajjanjabwa kalowooza bwe bamala okukka wano ne kaggalawo Franka wano tuli ku lockdown. Makebe! Makebe gulo oluggi luno. We gotta walk him. Maybe you can call him on that. Nyina kawo kwitoki obo sanga osobola okwogererako naye. Kano katushe dda waggulu kwe kusooka ne kekkaanya. Yuno. Gwe Makebe sebo soko yogereko nange. Supposed to contact me. Naganya omuntu yenna okwogera nange. Mwe mwesibe. Kalikana akaze kalina fiber optical camera. Kwe kujja kasooke katangaze kekkaanye. Ne katandika okunyonyola omusajja position gy'alimu. Can you get a shot? Osobola omukubaawo ekyasi. Kono nedda okujja nga akomyewo eno. Makebe. My son needs medical attention right away. Mutabani wange yeetaaga medical attention kati webituuse. Martini and blowjob. Looks like we're both going. Nange neetaaga kamatini ng'ogaseko ne blowjob tulina kulinda ffenna. Munaye yeetaaga kamatinizi ng'ogaseko ne blowjob. Kekiba kitegeeza balina kulinda bombiriri. Kaakano kajja. He's in the infectious disease lab. The doctor. Yamugamba nti mutabani wange ali mu infectious disease laboratory. Cuff yourself to that pipe right there. Omanyi? See you in 15 minutes if your friends do as I say. Akasajja kano kabe kakakulabira wali eri ku kamera. Musadu kyava akyuka. You care about your freedom? You want out? Oyagala ogezaako okuvaayo. Try to get inside my head. Togezaako okuyingira mu mutwe gwange gwe ssebo. You're not Nedda. like a cop. Lunaagalula akasekule. Ne kaseguka. I'm not a cop anymore. Sikyali musirikale kati wenafuuse wenatuuse ndi taata. Fathers. Kino kiba kiyamaze naawe. So what have you got for me, Frank? Kiki ogenda okupa Frank? I can help you. Nsobola okukuyamba. Sure, you'd help me. Osobola okunyamba. I like that. Ekyo nkyagadde. Kati agenda okuzza amaaso kwe kulengera obukunkumuka obuva waggulu. Okay. Done my homework just like you did yours. N'asirika. That you know. Oli ayogera wabula kabaza. Ne kamanya. Hold on a second, Frank. Soko lindemu sekendi Franka. Yuna asitucheka mukube. Yakakubirawo ebyasi waggulu gye kaali. Ate ebyasi byaki? Just a rat, Frank. Mani emmese zizungire eno Franka. I just shot a rat. Sekudda akamesa akabadde kazungire eno matwale gange. Kati obadde ogamba ki? Saying? Mpozi obadde ogamba ki? Your homework, very good. Wakoze homework wo mu ngeri nsufu. Everything that you learn. Buli kimu kyonna kyonna kye wagezaako okuyiga ekikwagala ne kukomera nabadde nkimanyi. Share this information. Just you and me. Information eno wagigambyeko ani kono nze gwe naawe ffeffeka abagimanyiiko. And we Kwegamba amanyibwa gy'ayinza okukwata ekkubo okuyita. right now. Connor's selling us out. Okimanyi nti kono atutundayo. But can I trust you, Frank? Osobola okugezaako okwesiga Franka. I don't know. Simanyi. You trust me? Osobola okunneesiga. Anybody? Wali weesize ku muntu yenna bukyanga obaawo. Open the door, partner. Gula oluggi patana kati we tutuuse.
Okay. Amugambye nti nasomye buli kimu kyonna naawe kyewasomye waba oyinza ogezaako okutolekera. Era information eno ngimanyi nze nzekka naawe. Bakwata ekkubo okuvaayo. Frank, where are you? Oliwa Frank. If you had to, could you do the bone marrow transplant in the isolation ward? Njagala okwata ekkubo omwana omutwale mu isolation ward. Yangu ogenda omukuba eddagala. Gwe sebo Frank. Oliwa. Nzuno. I'm here. Nzuno. Appreciate my work, Frank. Nsimye nnyo akalimu kange Frank. You're a lifesaver. Oli mutaasa wa bulamu. Team now, Frankie. Katuli ku tiimu yemu Frank. I met you. Ye. Era nakimanya nja kwagala lunaku lwe nasooka okusiikana. I need to see my son. Neetaaga okulaba mutabani wange gy'ali. N'asuulayo. Bw'asuulayo n'awandiika ekigambo thanks for the hospitality. And for putting up with a difficult guest. Newankubadde mubadde mugezaako okulabirira omugenyi omuzibu Kamala. Yuno agenda. Kati basindikidde obubaka ng'alinga abasiibula nti kati wano waatuuse atandika. Ne balyoka beegattagatta. Yakwata bano bakwatidde no bufiisa. N'asooka abayisawo paka pembeni. Gwe Sande kulembera ku maawo. Bano bonna abasibye akapingu. N'akwata ettaayi. N'atugga bulungi nnyo n'asibira wano omuntu we. Kaakati gwe. N'amuggyako ki radio kola gw'ogira obeera awo. Bw'atyo n'ajja ayitewo. Kale agende ku pulaani B. Kale bali bw'amala ogezaako bagamba. Of course balina ogezaako okuyungula ttiimu egyezingako akafo kano akalwaliro akali Okrosh n'eddwaliro lino. Kali akaba kataala. Wabula bwe yabadde akwata ekkubo ogenda ku ddwaliro yalese silinda eyali ku nitrogen yagirese wanene bali ku lutindo. N'akebera ebyasi by'alinamu. Bano baabano bajja. Ono aba agenda n'awulira ebyatika. Ye akasajja kano kabala biki? Bakasindikira busooja. Yasooka n'aggulawo endabirwamu wano. Agenda okuzza amaaso. Yalengera mudumu gwa mundu nga guyitamu. Makeba ayagala kuba baani. Kumbe ayina kisirinda kye yatadde wano nga bwe nagambye bali bajja basamaatuuka. Cassidy. Ono yayita mukama wa mugambe mudde emabega. Listen to me. Mumpulirize. And your men. Da emabega n'abasajja bo. Temugenda. Oyo omusajja yagala kudduza Makebe. Ngenda kujjako. Yamusalako obusazi. Temusala. Kumbe Makebe agenda kubalula katiimu konna nga n'afande mwali. Okay, come on, get out of there. Kale. Get out of there. Muveeyo. Ono yakubayo ebyasi. Nene basooka badde emabega. Ate okola kifuraka nga tubadde ku ttiimu y'emu. N'ekisirina ye yakikuba. Katonda watu. Akasazisiza mu pulaani zaako. Olutindo alumenyi. Twafudde dda. Katalugunde bano. Maama nnyabo. Wabula singa siye babadde bagenda kubeera kaputi katiimu konna. Franka. Kati kiki? Otandise okunyiiza Franka. I'll be right there. Kanzije. Gwe kyekigenda maaso Franka. My official resignation, I'll be right there. Ebadde official resignation yange kati. Connor did this. Okimanyi nti Kona yakikoze. No. Ayagala kuddusa Makebe. He could have killed all of us. Abadde ajja tuttisha ffenna. I think he just saved our life. Nze ndowooza Franka ataasiza bulamu bwaffe. Makebe yabadde agenda otujjawo. Let's go. Kali yasindikayo bano ku kyopa gy'atumiza. Naggalawo bulungi nnyo. N'asibawo. Kumbe badde bamuswamye bamusekulire wano. Wayi Makebe nga simulengera. Ye kyopa teyagirinya. Gula oluggi nze nzize. Neeti mugula oluggi nze nzize. Kumbe ne Makebe agiddeko. Otyo. Frank njagala onsimba embwasiyo. Mpe embwasiyo Frank. Yangu ampe embwasiyo kati. Tokole ekyobusiru.
n'agimuggyako mugaleyo bwe batyo ne baggalawo. Nze Peter Makebe mukitegeere wamma temuggulawo neeti okimanyi nti nze ndi imoto sisobola kuttibwa kubanga tulina ka kinship ne maati ono ngenda mutta mu sekendi 10 senga temuggulawo oluggi akato bwe kawulira nti kyawako bagenda mutta mu sekendi 10 kagulawo buguzi luggi. Daddy waye gwe neti vayo wenkulabira leka kwekweka suula embwasa eyo suula embwasa eyo kati kabafuziza bumbiriri tugende Frank yingira Frank tugende kamala ogeza kufuna eddagala lingenda okuba omwana omusawo apakira mpiso ne batemya wajja mukuba sebo kabasekula kabasinga obwangu ikamukubya ekyasi ono yeetaaga obuyami ekyasi kimuyisemu ku saabiro najja atandike Cassidy amanyi ku tunnels gyogenda okuyita. Frank That was our secret. ekyo kyabadde kisi kyama kyaffe namugambye okay kakati nja kwetaaga life insurance. We can dispense with the transplant issue right here. Ensonga zino eza transplant tuyinza ozimaliriza wana kana kakakube bullet kafe ensonga kigwe Fucking head off! kasi omukwatako nja kutta. It's all Frank my willingness to go the limit. oyagala gezako kumpima wowe nsobola okukoma You Frank. gwesebu amugambye bino ebya transplant akaana kankasekule bullet ensonga zigwere wano tuleme kuddamu kukijjanyizibwa. Soketi n'azikuba eyeweddemu yiiyo gezere mutabani wa Frank banaye Makebe Peter yalina okutomera wano ategululewo. I wasn't really gonna shoot you. I was just doing that to make a point. Mbadde sigenda kukuba kyasi nze kutaddeko embwa sikola point. I truly don't know. Kati ogenda kunkozesa kikono simanyi. Tekirina na makulu. Kubanga kati already era ngenda kufa. Man doesn't think so. Kitaawe si bw'alowooza. Lwansonga tasobola kukkiriza mazima nti ngenda kufa. Kyekizibu kyalina taata. Wone weggula wansi gwe jja ntugende. Rodi ayagala kukola wano kkubo. Ono yakwata eleveta n'asooka giziizi ereme kudda waggulu. Kunyigako eleveta nga tekajja. Gwe jangu. How you feeling? Owulira otya? What do you think, Einstein? Olowooza ki gwa Einstein weefuula omugezi? Ono yasooka n'akwata payipo n'ateeka mu luggi lw'eleveta. I have to look at this, you know. I want to. Toteekeddwa tunuulira bino kono njagala. N'aggulawo. Yamanyiwa gy'ateekeddwa okuyita. Wano baali baasibawo naye nga sebo waliwo emiwaato egyagitwala kaziyambi mu biseera biri ebikadde. You know, your old man's right about this cancer deal. You can't just decide. Yamugamba nti munayo oli mutufu. Tetuyinza kumala gakeera ku matene tusalawo tuteekeddwa okufa. Kwegamba kitawo mutufu toteekeddwa kusalawo nti ogenda kufa. Olina okikigala ng'olwana. Nga nnwanira ki? Kwegamba buli kaseera nsobole okuba nga ndwala. Nga sobola nakuzannya na mikwano gyange. I can't have any fun. Telemba sobola kufuna sanyu. What's the point? Ensonga yaki okuno okubeera ku nsi. Gamba okulwanisa endwadde okubeera ku nsi sobola kufuna sanyu. Kantu gwe
Osuseeko nze tandika ottema muze musajja watu yuna ayiya akato kalengera eritayimbwa muze musajja watu ajja buzi yajja akirira mpola mpola paka kuno Kona lwaki tokwate kubo novayo notuleka nitukola omulimu gwaffe ono amaze okutemawo bulungi wagenda okuyita akato kawulira obusungu kalengera bbali ekitayimbwa kid maani onoonsonyi wasobola geza kuwa akasayi kange nange nyina otaasa obulamu onoonsonyiwa onoonsonyiwa ku nsonga y'obutakuwa musaayi singa mbadde nsobola ogezaako kikolera nandi kikoledde naye wano webituuse omugezi wano naye ataasa bulamu bwe Makebe seba atandika ono omusaala twatuuka butuusi yalina osooka okugjawo kino n'akwata ekubaavu eyo kamukuba omutayimbwa ku mugongo kati onkubidde ekyo mutayimbwa ati kitanga ajja kwagala okujja okukwata kyokka ate oyina emmundu okimanyi tulina jini zize ezimu naawe gye bujja maaso ojja kuba katemu tufaanagana definitely am compatible gyoli taata Makebe yuna atandika gulawo kiki oli okay ayise wano ayise awo kati kwate kubo deyo kweleveta bajja kusikana bakutwali akute kubo kuda ku kono taata akasajja ako kakoyo jaka kwata kati bano balina gezaako goberera ttane no gyekomekerera bakwata bukwasi kubo kuda mu kyopa bwetu nerinnya obwengula nagambye tuli ka sinema akayitibwa Desperate Measures VJ Junior nga bulijjo buno busiga mu Q's Digital Studios Majesty Plaza Level 3 lock up number 21 ngokasheko ne bwayise ku stage kabaka jja kagoba ulira ebikoona kasoka ne kasumulula wano omuka kaagala kubuzaabuza ntandika yaako muka gwamusiwa musajja watu kakanyino kagukiddemu eno ebbali oli Makebe tazanya lodi agenda okwata ekkubo okujja bwati nga kirabika kadusheda kyokka ate obudde bukya buki agenda okuzza amaaso kwe kulengera butuka ya poliisi kyava ajja buzibu kyate You know who he is? Here's his license. Hey, ono mumanyi job. Does this man have a car? ono omusajja abadde alina emmotoka Let me have that ID. butereevu Radio.
Katoli yabye motoka yange. Ono yakwata ya polisi. Nasoka agezaako kwekanya driver's license ya road. Mbamu kompyuta motoka za polisi. Kale yagala kutweshinga kumanya motoka road gye yabadde avuga. Bwamala ogifuna n'atandika okugezaako giweereza. 606. Kipikapu kiri awo n'ababulira modo n'ebisigadde byonna. Kabaka yataddeko dda ogwa fege. Kibuga agenda kifuluma. Banamateeka abalese eri bakyazunga. Unamulemeddeko yeyeetaako mukwata. Motoka gye mwogeddeko ova yino tugirengeddeko. Yino egenda. 22, are you following the vehicle? Mugigoberera. 22, are you... 22, emotoka mugigoberera. Yiri etulese. Tetulina ngeri gye tusobola gigoberera. Kali emusala tunasooka dda mu ddene. Bamaze omuwa direction pozi kugasseko n'ekkubo. Emotoka akweze gye yababuulidde. Makebe Peter Mwali yaleeta eggaali ku supiidi. Agenda okuzza amaaso ng'emmotoka agirengera eri ate. Wayi tugirengere kali ategedde kukuba ate edda sayidi sizeeri. Agenda okuzza amaaso nga wabalayo mayiro 5 alyoka ave ku kkubo lino. Kwegamba wasobola okukolera aka U-turn. Yawulira obusungu yagisibira wano. Mayiro 5 ani agenda ozivuga. Yagizabuza luvansi. Bano musaa mulalu. Kati gw'omuviira weka na weka. N'agireeta n'agikulira wano. Bw'amala ogikulira wano n'agisaza. Kati n'adda ku kkubo lye yeetaaga. Kino nno kikyuka. Tufudde. Oli bamukubye ekigo. Maama nnyabo. Maama nnyabo. N'asooka alinnya kano emabega. N'akakuula. Kimotoka kijja n'agirinnyirawo. Yatandika okugezaako kabaza akavaako emabega. Yagala kumanya kiki kagenda okolera kagenda kwata kuba kudda sayidi ki. Yeetaaga kafunza kubanga akitegedde singa ogezaako kadumirako boyi kayinza okudduka. Kati yeetaaga kafunza bulungi. Kagenda okuzza amaaso ne kalengera emmotoka ya poliisi. Agenda okuzza amaaso ng'emmaaso waliyo. Boy 22. Go ahead. I need to speak to the bridge operator at the Kakawani Straits Bridge. Yeetaaga okugezaako okwogera ne operator akola ku ntino za Kakawani. This is Captain Cassidy speaking. Nze Captain Cassidy nze njogera. I need to speak directly to the bridge operator. Njagala kwogera ne bridge operator. Yefudde Captain Cassidy bosi we. Kagenda okulengera. The fuck off me, Frank. Ni lwaki tonvaako Frank bannange? Munjagaza ki? In a couple of minutes, I'll let you know. Operator w'olutindo yayogera n'amugamba mu ddakiika ntono ngenda gezaako kubulira kye neetaaga onkolere. N'ayiwako akagombe. Franka. Kalina yakabaza kati katandise opakuka. Tandika okakoonerera. Bw'akatunuulira. Kapakuka kati we bituuse. Yakasindiikiriza. Ayina ekkubo ly'ayagala kaddeko. Kayitawo buyisi ne kadda sayidi seeri. Wabula gy'abadde ayagala kadde. Ko ne keefuula akagezi. Neno jangu onfune. Yagiyisa wano. Olino naye ofiica mu malirivu. Kabaka lyawo. Omusajja abadde kyono bannange. Franka. Okay, he's 45 seconds away. You hit the bars when you see him. Yamugamba nti mu sekendi ngana njagala ogezeko otteekako baazi ezigaadinga olutindo. Kati baakubira Captain Cassidy ne bamugamba nti waliwo akozeseza erinnya lyo. Ng'ayogera ne bridge operator. Agambye luno olutino balusibe.
kaba katuuka wano olutino ne balusiba kavaamu ne katandisa bigere kanzije yasaba kati olutino balusitule eri gye kalaga wafunze kabaka n'akagirako mpola bitusi byakupakuka kati yategedde bw'opakuka kakubala wabula ebitu bw'obikwata empola kabeera sitaaka kanaye akasinziza ku magezi olutino baalusitula mu bbanga kagenda okudda eno nga maha muntu akoze atya ne kaddukako naye gawa bino byonna kabala bya mbulago That's close enough, Frank. A nice little trick. Well, you're a persistent son of a bitch. Mbutuufu akakodyo k'otaddewo kabadde kasufu Frank. Oli gwana gw'amalayo okulemerako. Redemption? If you can't eat it, drink it, fuck it, or fire it. Nina kuwa deal wemu yo kagezaako okwedenya. Just the same. Poliisi ono nayezze. Don't think so. Sisuubira nti kijja kukola ky'ogamba. You got friends coming. Mikwano gyojjo nno baabo bazze. Ate bo beetaaga kusekula kyasi kuvaawo. Wayi baba no mbalengere makebe wuuli. Ali ne road kali temukuba. Katikati olukola tebakuba. Ne kakuba ye ebyasi bakakube. Musaatu yeteekawo. Kubanga kyafaako mutabani we singa bakakuba mutabani we tabeera okay. Sorry, hold your fire! Musoke mulindeko temukuba byasi. Stay out in the back of that plastic box. That is not acceptable. Bw'oba olowooza nti ngenda kwata ekkubo nzireyo mu ka plastic box kaleke badde bantekamu tekijja kusoboka boy. Nze ntandikira wano. Vaayo. Ne kajja kabuke. Yakakuba okugulu. Kyokka ate kagenda gwa mazzi. Kaakano kagenda. Bwe katu ne kayitawo mu mazzi. Musajja wattu naye yariskinga n'ayitawo. Gw'olabika osaaga makebe. Nkwetaaga. Tonfaako. Yaketika n'akajja mu mazzi. Kyopa n'esooka ekkakkana wansi. Frank, I'm going. No, you're not. Frank ngenda kono tolina gy'olaga ssebo. Munyambe banaye musooke muleta ambulance esinga obudde bukyali. Njaga mugezeko mukolako first aid talina kufa. Muteeke wano. Ne bamuteekawo. Let's go inside right now! Right. I gotta keep him alive! Get out of here. Genda va wano. Makebe nkwegayidde tonfaako. What? Kiki? Yes, you can, and you will. Tisobola kikola kono osobola okikola era ojja kikola. Tongendako mu kaseera kano Makebe. Ayitibwa Makube Peter. Tell me, Pete. Baako kyongamba Peter. Ajjudde ebisage bya buli kale omusayi gutandise okugezaako muggwamu. Baasobola omutuusa mu operation room ng'obudde bukyali. Ne bamuteeka ka oxygen. How much more do you need? Weetaaga kyekana kye ekirala. Ati neetaaga okuweererako ddala. Kyava asika. Musatu ali bbali alengera. Yeebuuza kimu eddagala balijjeyo nga likola. Kasajja kano kalamu bannange. Kale, tumaze okufuna kye twetaaga ekipimo. Kakyali kalamu ssebo. Bamaze okufuna kye beetaaga ogezaako okujjanjaba omuto. Musaatu n'alyoka addamukko ku maanyi. Nagambye andegasiya g'obuzaale. Maama nnyabo. Bajja bagezeko purifyinga. Bakamulire ddala bafune ekyo kye beetaaga. Bwe batyo ne bagatta ku ccupa y'omuto. Lengera. Kitaawe wako waali.
mwana agenda kuba okikubanga omusayi gutandise ogezaako kola nako ne kakyuka ne kadda engulu taata anti mutabani twada wansi makebe gye bamutadde onamukolako check up gadi yasembera. Are you gonna make it? He's stable. Ali stable. Gadi. What? Gigi. To rest. Yetaaga okuwummula omusajja oyo. Gadi. Aha. Gigi. Dawo sebo. Ogamba ki? Ajewaja. Ebiki? Matthew mpozi gasheko ne kitaawo ali atya. Body seems to be accepting it. Bali okay. Mubiri gw'omwana gusobodde okukkiriza omusayi gwe era bali waggulu kati basanyuka. Okay. Ndowooza kati nzire ewaffe. You're a tough bastard, man. Ne maani gw'oliro kyafu gwe kati olaga weewamwe tudda wa gy'ogenda. Teyasitula busituzi katanda. Yajjayo dda oluto. What kind of car do you have? Olina motoka kikaaki? Ye Makebe Peter. Ne Kabaka n'asebeera okaggala.